Council for Literacy Development tukomyewo n'ekitabo kyaffe Baddayo mu Ensuubize ekitundu ekyokubiri. Abayudaaya mu Bufalansa ne mu bitundu ebisinga mu bugwanjuba bwa Bulaaya baali bulungiko okusinga mu buvanjuba bwa Bulaaya oluvannyuma lw'okutirimbulwa n'okugobaganyizibwa mu mirembe egyali givuddeko emabega. Enkyukakyuka ezaali zizze mu Bufalansa, French Revolution, zaali za muwendo nnyo eri Abayudaaya. Oluvannyuma lw'emyaka 1,500 ku luno Abayudaaya waakiri waaliwo eggwanga mu Bulaaya eryali lyetegese okubawa obutuuze obujjuvu obutaaliko bukwakkulizo. Ekifo kyabwe mu ggwanga kyayongera okunywezebwa omufuzi eyaliko mu biseera ebyo eyayitibwanga Napoleon ow'olubereberye, Napoleon Bonaparte. Ku ye ng'ekigambo Muyudaaya kitegeeza ddiini so si ggwanga. Kavuna Abayudaaya ba Bufalansa baali ab'okugitwala ng'eddiini ne baba nga bawulize eri gavumenti, baali basaanidde okuweebwa obutuuze obujjuvu. Emyaka egya 1800 egyasooka byali biseera bya ttendo eri Abayudaaya. Mu Bufalansa Abayudaaya baafuuka abantu ab'omugaso ennyo: abasawo, bannamateeka, bannassaayansi, abayiiya b'ebitontome, abawandiisi, abayimbi ne bannabyabufuzi abaali batawunyikamu. Ekyali ekigendererwa kya Napoleon Bonaparte kwali kufuula Bayudaaya batuuze bajjuvu era kyasiimibwa. Wadde kyali bwe kityo, naye era mu Bafalansa mwalimu abamu abatonotono abaali basosola Abayudaaya, naye okutwalira awamu eddembe Abayudaaya lye baafuna lyali ssufu. Abayudaaya baali tebafunanga ku ddembe nga lino lye baalimu mu Bufalansa. Wabula mu mwaka 1893 ne wabaawo kapiteeni Omuyudaaya eyali mu magye ga Bufalansa ng'ayitibwa Alfred Dreyfus, eyakakaatibwako ekisangosango ekyokulya mu nsi ya Bufalansa olukwe, mbungabbirira ebyama by'eggwanga n'abitunza Abagirimaani. Mu 1894 yayambulwa ebitiibwa bye byonna mu lujjudde, n'akubwa empi n'ekitala kye ne kimenyebwa. Yasalirwa gwa kusibwa mayisa ku kizinga baakiyitanga Devil's Island. Omusajja ono yakanda kwewozaako nga buteerere, nga banna Paris bongera kuwoggana nti Ekiyudaaya ekyo mukitte. Omusajja eyayitibwanga Theodor Herzl eyali enzaalwa y'Omuhangare yali omu ku Bayudaaya abaaliwo nga kapiteeni ono atulugunyizibwa bw'atyo. Herzl eyali munnamawulire ate nga muwandiisi mulungi nnyo, era nga ye yali n'omusasi mu Bufalansa ow'akatabo akaali akatutumufu ennyo mu biseera ebyo mu kibuga Vienna akaayitibwanga New Free Press wakati w'emyaka 1864 ne 1938. Yalumwa nnyo n'amanya nti ne bwe buli baddi Omuyudaaya talyagalwa.
Fieda yeebuuza Abayudaaya kye baali bayinza okukola, n'amanya nti ekintu kyokka kye baalina okukola kwali kwetongola ng'eggwanga. Ekiwandiiko Fieda kye yateekamu ebirowoozo bye kye yassaako omutwe ogugamba nti ensi y'Abayudaaya, mulimu olunyiriri olugamba nti Bayudaaya bannange, baganda bange mwenna, obulamu bwaffe bujja kutaasibwa singa naffe tweyigiriza okufa. Ensi egula mirambo. Fieda Herzl yawandiika bye yalowoozanga nti byali biyinza okugonjoola emitawaana gy'Abayudaaya. Mu birowoozo bye bino mwe mwava n'entegeka lukulwe nga mweno Abayudaaya baali bateekeddwa okwefunira ensi yaabwe bennyini mwe baali bayinza okwegazaanyiza nga teri abakuba ku mukono, bakaddiwe n'okugongobala bagongobale nga teri abagambyeko. Kino kyali kikulu nnyo kubanga ekigambo mu Yudaaya kyali kifuuse kivumo, era yalaba nti kyali kiteekeddwa okusangulwawo kirongoosebwe kifuuke nga bw'onoowulira nti Mungereza oba Mugirimaani. Fieda yakyoleka kaati kitundu ki era wa ensi eno gye yali eteekeddwa okuba. Palestina kyali ekitundu ekimu ku ebyo bye yali alowoozezzaako. Ensi endala yali Marsenas. Ensi eno Marsenas Abayudaaya baali basobola okugigula nga nnaggagga omu Baron Morris bwe yali agambye, naye olw'okuba ensi eno yali kumpi nnyo ne Russia, ate nga ne Russia yali eyigganya nnyo Abayudaaya, omwami yamuyamba buyambi kusobozesa Abayudaaya bamu kuddukirako mu Argentina. Ekirowoozo kya Fieda Herzl eky'okufuna ensi Abayudaaya bwe banaatuula entende tekyali kipya nnyo nga ye n'abagoberezi be bwe baakirabanga. Munnamawulire Moses Hess mu kibuga Bonn yali yamala dda mu mwaka gwa 1881 okukoowoola bannaggwanga banne Abayudaaya balabire ku ky'okutondebwawo kwa Yitale. Kino yakyogerera mu katabo ke Rome und Jerusalem, wabula yali akolera mu kitongole ky'eggulire eryayitibwanga Rheinische Zeitung wakati w'omwaka 1842 ne 1843. Munnamawulire ono kye yali agezaako okugamba kyali nti n'Abayudaaya nabo baali basaanidde okulwana bafune ettaka we banaabeera mu Palestina. N'omusawo Dr. Leon Pinsker eyali mu kibuga Odessa yalina ekiwandiiko kye mwe yalagira nti naye yali ayagala Abayudaaya beefunire we banaatuula entende kubanga ebikwekweto eby'okubatta byali bibindabinda. Wabula batono ku Bayudaaya b'omu bugwanjuba bwa Bulaaya abaali beefiirayo kubanga abasinga obungi baali baamala dda kumpi kufuuka bannansi baayo. Obutundutundu obumu obw'Abayudaaya abasoddokisi bo baagamba nti abo abaali balowooleza mu kutondawo ensi y'Abayudaaya baali beerimba kubanga bo bano Abayudaaya abasoddokisi baalina enzikiriza egamba nti nabbi yekka yalinunula Abayudaaya okuva mu nvuba eno gye baalimu. Naye mu Russia naddala mu bitundu Abayudaaya gye baali bayigganyizibwa ennyo, ebirowoozo bya Herzl byasanga walime nga wasigadde kusiga.
ne mu Bungereza newankubadde ng'abeeyo baali bulungiko, ebirowoozo bino byayanirizibwa. Munnalondon naggagga omuvundu Sir Samuel Montagu yagamba nti Palestina Abayudaaya baali basobola n'okugifunira ku pound sterling obukadde 2 bwokka. Ate ye omusiizi w'ebifaananyi eyali ayitibwa Hunt yali yamala dda okuwandiika ebigambo ebigumya Abayudaaya. Fieda be yali agambye nti be bali abatuuze b'omu Palestina gye bujja, nga bigamba nti Abawalabu tebalina kirala kye bamanyi okuggyako okutema emiti n'okukima amazzi, naye ekyokubagobawo n'okubaggyako ettaka tekijja kukolebwa mbagirawo, kubanga mu ntandikwa bandiyamba mu bintu bingi. Fieda ye empenda ez'okusalira Abawalabu amagezi yali yazirowoozaako dda. Ekimu ku bye yawandiika nga 12 Ogw'omukaaga 1895 kyali kigamba nti bakitawe bano Abawalabu tujja kugezaako okulaba nti tubafunira emirimu mu nsi ez'ebweru eziriraanye eyaffe, naye nga mu yaffe tetubawaamu mulimu na gumu, wabula kino tebateekwa kukimanya. Singa kino tukikola ne tuba nga tubafunira emirimu, bajja kutwaniriza. Ekyokubagoba ku ttaka n'okubaggyako eby'obugagga gattako n'okusindika abaavu mu mawanga gye tunaaba tubafunidde emirimu kiteekwa kukolebwako n'amagezi mangi nnyo, eggonjerwa era n'obwegendereza obw'amaanyi. Fieda yalowooza nti Sultaani w'e Constantinople eyalina amabanja amangi mu Bulaaya yali ajja kumuguza mangu Palestina ku pound sterling obukadde 100 ne Sultan asobole okusasula amabanja ge agamulimbulago. Sultan yayogera ebigambo ebyali byefaanaanyirizaako n'ebyabannabbi. Yagamba nti obwakabaka bwange bwe buliba busattulukuse, Palestina oyinza n'okugifunira ku bwereere. Ng'amaze okwewuuba ennyo nga buli walaga tajjaayo kyamagezi, era ne bannaggagga nga Rothschild n'Abayudaaya abalala bamuyiye, bamummye ensimbi ezandiguze ensi y'aboobwe, Fieda yamala n'akuba olukiiko olwasookera ddala olw'Abayudaaya abaali ab'okulwanirira ensi y'aboobwe. Abakungu Abayudaaya 208 okuva mu nsi 16 baatuula mu lukiiko luno ne basalawo nti ensi y'Abayudaaya eteekeddwa kufunibwa mu Palestina oba kiba kibe. Omuyudaaya omu eyali ayitibwa Israel Zangville yagamba nti Abayudaaya baatuula ku migga gy'e Babuloni ne bakaaba nga bajjukira Sayuuni. Ku luno nno mu kibuga kino Basel ekiriraanye omugga Rhine basazeewo obutaddayo kukaaba nate. Oluyimba lwabwe olwa Sayuuni empya balutuuma erinnya Hatikwa, ekitegeeza essuubi. Mu lukiiko luno ekigendererwa kyabwe eky'okudda ku butaka bakituuma Zionism. Fieda yawandiika mu katabo ke nti mu Basel natondawo ensi y'Abayudaaya.
kino ne mmala nkyatula leero ensi yonna eyinza okunsekerera. Tomanya ensi y'Abayudaaya eyinza okutongozebwa mu myaka 5 oba 50. Ng'ekigambo Zionism olukiiko lumaze okukitongoza, Herzl yakola nnyo butaweera. Yali mukulembeze mutuufu nnyo, n'abo abaamuli okumpi ng'abazzaamu amaanyi. Yafuna abawagizi bangi, naye era nga bwe kitawoomera matama 2 nga waliwo abamuwakanya nga bagamba nti ebyo bye yaliko tebyali birungi, era n'Abayudaaya abaali beesigamye ennyo ku ddiini abamu ne bagamba nti yali nnabbi wa bulimba. Ebyo Herzl tebyamumalaamu maanyi. Yafuna abagoberezi bangi. Yakyalira abakulembeze b'amawanga ng'ayagala bawulirize ebirowoozo bye. Herzl yali ayagala wabeewo etteeka eritongoza Abazayonisiti. Bo ab'omu Bulaaya abaali tebaagala Bayudaaya baasituka buto okuvumirira n'okubuusabuusa ebigendererwa by'Abayudaaya. Fieda baamukakaatikako nti ye ne Bayudaaya banne baali baagala kusala magezi kufugira ku nsi yonna. Mu mwaka 1903 Abayudaaya b'omu Russia byayongera okuboonoonekera. Mu kibuga Kishinev Abayudaaya baayongerwa okutemulwa, era ekitundu kyabwe mu kibuga ekyo ne kizikirizibwa. Abangereza Ddaaki baawulira okukaaba kw'Abayudaaya. Amaanyi g'Abangereza gaali geeyongedde mu Middle East, era nga Ottoman Empire eyali eseebengerera bagisensedde. Amakanda Abangereza baali bagasimbye mu Misiri ne mu butundutundu obulala mu Buwalabu, era nga baagala nnyo bawagirwe Abayudaaya mu nsi yonna, bo Abangereza basobole okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Awo Abangereza kwe kuwa Abazayonisiti ekitundu ky'e Sinaayi abasenze Abayudaaya basobole okusengamu n'okukifuga. Abangereza baamanya nti ekitundu ky'e Sinaayi lwe lwali oluggi lw'ensi y'Abayudaaya Ensuubize, era nti Omungereza bw'alya obufuzi, Omuyudaaya yali wa kumuggulirawo mangu. Entegeka eno yali njingirire, ate ye nga Herzl ayagala tteeka limuwa Palestina. Kale awo neegwa butaka, newaakubadde ng'ekitundu ky'e Sinaayi Herzl kyali kimusikiriza nnyo. Yayongera okugezaako okufuna etteeka erimuwa Palestina, naye ne birema. Okutirimbula Abayudaaya mu Bulaaya wabula kwo nga kweyongera bweyongezi. Awo Herzl n'alaba nga ddala okufuna Abayudaaya we banaagira nga babeera kyali kikulu nnyo okusobola okuteewuluza ku mbeera nga bwe yali. Ne ku mulembe gwa Emperor Wilhelm II mu Germany, Emperor yalaba nti ebirowoozo by'Abayudaaya eby'okwefunira ensi eyaabwe naye yali ajja kuganyulwamu singa byali byakutuukirizibwa, kubanga naye yali wa kwewonya Abayudaaya abamu ku bo abaali baamala nedda okwetabika mu bantu be. Kyeyava agamba n'okugamba nti nze nkiwagira ne ssekuwagira omuvuyo gw'Abayudaaya guno gutwalibwe mu Palestina. Emperor
naye kennyini era lumu yeesitula n'agenda okulambula Palestina alabe bwe yali efaanana, wabula ekikulu ekyali kimutwala kwali kuggulawo mu butongole ekkanisa y'Abakristaayo mu kibuga Yerusaalemi. Emperor ku lugendo olwamutwala mu nsi entukuvu yalina olukalala lw'embalaasi 300 n'endogoyi, ebigaali ebitambulirwamu n'ebyetissi 100, nga mw'otwalidde n'ekigaali ekyalimu emperor ne mukyala we. Entegeka zino zonna zaakolebwa ofiisi y'ebyengendo mu London. Ebigaali byasimbula ku mwalo gw'e Haifa ne biyitira e Jaffa ne byolekera Yerusaalemi. Weema 230 nga mulimu n'ey'okufuuweetera mutaba, gattako ne we wali oyinza okusomera ku bitabo, byagonza ku bulamu bw'abalambuzi bano abaali ab'ekitiibwa. Bonno Abawalabu b'e Palestina, katemba wa emperor mwe yasimbira enkalala z'ebigaali na buli kalondo omulala gwe yajja naye, byabanyumira nnyo, ekintu kye baali batalabangako kuva ddi na ddi. Mu kiseera ekyo omukungu eyali akiikirira emperor mu Palestina yafuna olukusa okuva ewa emperor okulabirira Abayudaaya b'omu Palestina, naddala abaali basenzeeyo nga bava mu Germany. Awo nno eky'Abayudaaya okwefunira ensi kyali kiwagiddwa Abangereza n'Abagirimaani. Ne mu kiseera kino munnabyabufuzi Joseph Chamberlain we yaddirayo e Bulaaya okuva ku lugendo lwe olwamutuusa n'eno ewaffe mu buvanjuba bwa Africa. Bwe yatuuka mu Bulaaya ng'Abayudaaya bagamba nti oba baagala bandyetwalidde ensi Uganda. Chamberlain yagamba nti nze ndowooza nti ensi Uganda gwe Dr. Herzl yandikusanyusizza, naye ate gwe ssebo oyagala Palestina yokka oba ebitundu ebiriraanyeewo. Herzl kino kyamusanyusa erudda, naye olw'okubanga yo Palestina yali emulidde omwoyo, yaddamu nti mu Uganda tuyinza okusengayo edda, naye kati twagala Palestina. Wabula mu lukiiko lw'Abazionist olwokubiri era olwali mu kibuga Basel, ekyokusenga mu Uganda bwe kyayanjulwa, Abayudaaya naddala ab'omu Russia baakiwakanya nnyo nga bagamba nti bo tebalaba Uganda weekoonerwako mu Bayibuli. Omukungu omu mu lukiiko yatuuka n'okuyomba nga bwe yeebuuza nti ebyafaayo by'Abayisirayiri eby'emyaka 10,000 biggweera bitya mu muvuyo gw'ensiko ya Afrika? Mu Uganda nayo neevaayo ebigambo by'Abangereza ebikoona Herzl nga pulaani ze ez'omu Uganda batandise na kuziyita Yudaaya Ganda. Herzl ebya Uganda naye yabivaako n'agamba nti Yerusaalemi sirikwerabira, bwe ndikwerabira naawe olinneerabira. Mu lukuŋŋaana lwe lumu mwe baasookera n'okuteesa ku kigambo ekituusizza Palestina okuba nti eyogerwako nnyo mu nsi yonna mu nsangi zino. Omukungu omulala erinnya lye nga ye Leo Motzkin
yaleeta eggulire okuva e Palestina ng'agamba nti ebitundu ebisinga obugimu mu nsi yaffe gye twagala okumaamira bifumbekeddemu bawalabu abaweranga 65,000. Omukungu omulala yawooyawooya abaali bamuteze amatu ng'agamba nti temufaayo kubanga mu Palestina ebitundu 9 ku buli 100 temuli bantu era abatuuze abaliyo bagoba nnyiriri za bwajjajja, naye ekyo tujja kukigumiikiriza. Naye newankubadde nga Emperor Wilhelm II ebirowoozo by'Abayudaaya byali bimusanyusizza, Herzl bwe yamusaba yeegayirire Sultan Abayudaaya bakkirizibwe okutandikawo Chartered Company ng'Abangereza gye baalina mu Buyindi, British Indian Company, Sultan tekyamusanyusa. Kale ne Emperor nga bwe yali tayagala kunyiiza mikwano gye Baturuuki kwe kubivaako era yakomereza Herzl n'ebigambo bino: enkola eya Zionism nnungi nnyo naye ng'Abayudaaya si be basaanye okugikozesa. Emyaka gyekulungula 25 beddu ng'Abayudaaya bayigganyizibwa era n'okutirimbulwa mu Poland ne Russia. Kino kyaleetera 10,000 ku bo okuddukayo okweyiwa mu Palestina. Abdul Hamid II, Sultan wa Ottoman Empire owa 34, okweyongera kw'Abayudaaya mu nsi y'e Palestina ate nga baali banywanyi b'Abangereza tekwamusanyusa era kwe kussaawo etteeka eribagaana okuva mu Poland, Austria ne Russia nga beeyiwa mu Palestina. Naye obwakabaka bwa sultaani ono bwonna bwali buvundu, enguzi n'ebeera enguzi era Abayudaaya ne beeyongera okuyiika mu Palestina. Abazionisiti nga balina ekitebe kyabwe ekikulu mu Bungereza nga balinayo ne banka nnamba ebayambako. N'olwekyo oluggi lw'e Palestina lwasigala luggule olw'enguzi eyaliwo, Abayudaaya ne beeyongera okusenga. Okulagira ddala obulungi embeera bwe yali eyimiridde wakati w'Abayudaaya n'Abawalabu, waaliwo omwami omu erinnya lye Dijayedin el Khalid eyaliko mmeeya w'ekibuga Yerusaalemi ate n'abeerako n'omusomesa mu Vienna mu ssomero eryayitibwanga Orient Academy, nga yali mu lunyiriri lw'aba Khalid abaali bajjedda mu Palestina mu mwaka gwa 638. Bamala oluvannyuma bagobwemu Abayudaaya mu mwaka gwa 1948, yawandiikira kabona omukulu Rabbi mu Paris eyayitibwanga Khan n'amutegeeza ku nnawookeera eyali agudde mu Palestina. Ekituufu kiri nti mu nsangi zino Palestina emaamiddwa bannamawanga so si bannannyini nsi. Kino kyali kitegeeza nti okutuukiriza enkola ya Zionism kyali tekijja kwetaagisa nsimbi zokka wabula n'emigemerawala. Dijayedin yagenda mu maaso n'agamba nti mu Palestina wali wajja kubaawo vaawo mpitewo wakati w'Abazionisiti n'amawanga amalala
agaali gabawakanya. Theodore Herzl ebbaluwa eno yagiwakanya ng'agamba nti eky'Abayudaaya okukozesa eryanyi kyali tekisaanye na kwogerwako, kubanga Abayudaaya bo eby'entalo baali babiviirako ddala, mbwera baali basaanye okulekerwa eddembe lyabwe. Theodore Herzl ekirowoozo ky'ensi y'Abayudaaya kyali kimufuukidde ekigendererwa ekyannamaddala kye yali alwanirira entakera. Mu kitabo kye kye yatuuma Ensi Empya ate Enkadde, yakuutira Abayudaaya obutalwanirira kufuna nsi yaabwe yokka, wabula n'okulwana bafune eggwanga eryetongodde liwe ensi yonna ekyokulabirako. Era omusajja ono yayogera emirundi mingi ku ngeri gye baali bayinza okuleeta amazzi n'okufukirira eddungu, era kino oluvannyuma ennyo kyatuukirira mu Isirayiri amazzi bwe gaggyibwa ku mugga Yoludaani ne gatwalibwa mu kitundu ky'e Negev. Herzl era yakuba ne pulaani ey'omukutu ogwali guyinza okuva ku nnyanja eya wakati okutuuka ku nnyanja ey'omunnyo. Ebirowoozo bino byali birungi naye nga bizibu okutuukiriza mu kiseera ekyo, kubanga ebitundu byonna bye yalina mu ntegeka ze byali bimaamiddwa Bawalabu. Katulabeyo emboozi emu okuva mu kitabo kye Ensi Empya ate Enkadde. Naye mmwe Abasiraamu nga muli bakitalo, temulaba nti Abayudaaya bano bazze kutwala nsi yammwe? Oli Omuwalabu gwe babuuzizza mbungo olwo ajja kuddamu, emboozi yo ng'enyuma bulala, kwe kugamba nti ggwe omuntu akuleetera ekintu ng'ate talina kyakuggyeeko omuyita kkondo. Abayudaaya batugaggawazza, ate lwaki tetusaanye kubaagala? Lwaki twandibanyiigidde? Kabaka wa Italy ebiseera ebyo eyayitibwanga Victor Emmanuel II yazzaamu Herzl amaanyi bwe yamugamba nti ensi ya Palestina esaaniddemu Bayudaaya, naye singa oba waakiri olinayo Abayudaaya basenze nga kakadde kamu, kyandibadde kirungi. Bo ab'omu Vatican pulaani z'Abayudaaya baali tebazisembera ddala, era baali tebaagala zoogerwe nako. Papa Pius ow'ekkumi yakomereza Herzl n'ebigambo bino: Abayudaaya eggwanga lyaffe tebaalitongoza, kale naffe tetuyinza kutongoza ggwanga lyabwe. Yerusaalemi tesaanidde kudda mu mikono gy'Abayudaaya. Theodore Herzl musajja wattu yamala n'afa obulwadde bw'omutima mu mwaka gwa 1904 ng'aweza egy'obukulu 44. Mu kibuga Vienna ekya Austria gye yafiira yawerekerwako enkuyanja y'abakungubazi naddala abo abaali bayigganyizibwa mu buvanjuba. Okufa kwe kaali kabonero katandikawo okusengukira mu nsi ntukuvu, olwo nno Abayudaaya batuukirize ebirowoozo bye. Omuvubuka David Grion eyali aweza egy'obukulu 2 mu kiseera ekyo yawandiika n'ennyiike ku kufa kwa Herzl bw'ati: obuyinike bwe ndimu
olw'okufiirwa omuntu ono siyinza na kugunnyonnyola, naye nze nkakasiza ddala awatali kubuusabuusa nti mudda tuliwangula, luliba olwo ne tuddayo mu nsi yaffe ey'ettendo. Ekyo kye kibadde ekitundu kyaffe ekyokubiri mu kitabo kyaffe kino Baddayo mu nsi ensuubize. Lindirira Council for Literacy Development lwenedda n'ekitundu ekyokusatu. Katugira tukoma wano, mweraba.